Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa basaaze bannange, nsaba Allah atufule babitiibwa kuno ku nsi ne mu kabbuli zaffe. Allah yatuwa ekinene bakiyita busiraamu. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Longoosa nga Allah bwe yalongoosa gy'oli. Yatutaasa obukaafa Allah waffe ffe tuli basiraamu. Tetuli bakulisitaayo, tetuli ba seventh-day, ffe tetuli balokole. Tetuli bakatuliki, ffe tuli basiraamu. Ekyo kinene. Allah atubanja ki? Kulongoosa. Buli ayagala ejjana kyava akola. Sinze mbagamba kubanga sinze nagizimba. Omulamwa guno tugumazeeko ebbanga, betuludde nabo obujulizi twabubawanga bungi butegeeza ekyo. Nga mu sura gye bayita Yunus aya 26, Allah yatugamba lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Abalongoosa nja bawa ejjana mbawe n'ennyongeza. Bannange tulongoose. Tulongoose eki? Buli kimu. Bulijjo oli musaze wa birevu, olongoosa feesi yo, toddayo bisala. Nakino kisoboka musaze munnaffe yayambalanga bakazi. Tokkiriza engoye zo okubanga teziri waggulu wa bukongovule. Longoosa feesi yo, longoosa engoye zo. Longoosa enjogerayo. Longoosa eri neighbawo. Longoosa entunulayo. Longoosa bizinesi ezizo. Longoosa buli kimu. Kyekyatuweesa amagezi era y'ensonga lwaki raba Allah okumanya wakisa n'atusindikira ababaka. Daba ate baafa ne baggwawo, nabbi waffe yatugamba ati sallallahu alaihi wasallam, yatugamba nti al-ulamau bamasaika warathatul anbiyai, be basika b'abannabbi. Babasikira ki? Nekitegeeza nti omulimu guli bannabbi gwe baali bakola ogw'okulaga abantu ebituufu n'ebikyamu, baseka bajja kusigala nga bagukola ate lwampaka. Togamba nti beesimira lwampaka bateeka otulaga, bateeka okulaga ensi kino kituufu kino kikyamu. Mu sura gye bayita Araf, Allah yatugamba nti falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin. Allah ajja kubuuza bannabbi, abuuze n'abantu be baabatumamu. Allah ajja kubuuza basseeka, abuuze n'abantu be basomesanga. Nannyini nsi agenda kubuuza bayimaamu, n'abantu be bakulemberanga. Kubanga ebiri mu nsi endala sibimanyi, naye wano e Uganda waliwo emizikiti nga seeka asomesa amazima tebamukkirizaawo. Imaamu tamwagala, tayagala kwate ku muzindaalo. Lwaki? Ajja tugobera abantu. Gwe abatonda abantu balime kutegeera ekituufu, gwofuuse jjiji. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wala taktumunahu. Lwampaka abantu bategeere ekituufu nga bayitira ku ggwe seeka, nga Allah ayisiza ku ggwe imaamu, nga Allah ayisiza ku mmwe abakulembeze b'omuzikiti ogwo. Abaddu bategeere nti omusiraamu tasala birevu, omusiraamu tayabya nnyimbe, balongoose eddiini yaabwe nga Allah ayisiza ku mmwe. Temufuuka ejjiji, tofuukanga ejjiji. Abadde okutegeera ekituufu mu ddalasi ya leero nga twejjukanya ku bukulu bw'okulongoosa. Kankuvunulyemu aya eno sura eyitibwa Ali Imran aya kumeka? Aya 187. Allah waffe yatugamba atya? Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba. Jukira Allah bwe yakola endagaano n'abali be yawa ekitabo ng'egamba etya? Latubayyinunnahu linnas. Muteeka obinyonyola abantu. Bamaseeko tusomesa Allah byayagala, si kwesiimira wabula lwampaka. Allah yabalagira lwampaka. Latubayyinunnahu linnas. Muteeka obinyonyola abantu, okubibanyonyola. Wala taktumuna, tembako kyemukweka. Mu sura gye bayita Maida, Allah waffe yagamba nabbi waffe, Allah yamugamba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam, yamugamba nti ya ayyuha rasulu, owange gwe omubaka, balligh ma unzila ilaika, byonna 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 bibasomese, byonna bibawe, byonna bituuse.
wa illam taf'al bwe kikulema kitya mpozi gamba ekyokubatuusaako byonna nga bwe nobaako byokweka notabituusa notabibasomesa. Allah yagamba nti wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, obwannabbi buba bukulemye. Baseeka be baseka b'abannabbi balina kukola mulimu ki ogwo gwennyini bannabbi gwe baakolanga. Bakole batya? Batusomesa amazima ku nsonga ki? Ku topiki si zonna, kubanga bo babimanyi. Mu lugendo luno olw'okwejjukanya mu topiki y'okulongoosa, munnange nalaba nga kyetaagisa okunnyonnyola ku basaaze nti waliwo ekikonge awo, waliwo enkonge mu kkubo ly'okulongoosa, tugisigulewo nga tukozesa bwino. Enkonge nagikulaga, bw'eneeremerawo tetujja kusobola kulongoosa. Nkonge kyeyo nagamba bagiyita tashihu lmafahimu lkhati'a, tashihu lmafahimu alkhati'a, okutereeza entegeere enkyamu eyo eyatukuliramu. Twakula tumanyi kiri bwe kiti, ate ekituufu kiri bwe kiti. Awo wetuli kati, awo wetuli ennaku zino. Mu ddalasa eyaggwa Allah wakitiibwa yakkiriza, waliwo kye twaggusa muzikiti guno. Kitya? Twalaga basaaze bannaffe bwino, alaga nti kye lwali tutegedde kifu. Kitya? Mbu waliwo salatu shukuru, esala y'okwebaza. Bwino twamubalaga nga tekiriiyo, teri sala ya kwebaza. Nedda. Allah nakusaasira, nofuna muli mu kibuga osalayengayo 2. Yena ogula pooti e Kampala osalangayo 2. Ebbiri enki. Laisa lana salatun, munnange tetulinayo mu busiraamu sala tusamma salata shukuru, eyitibwa oyo kwebaza. Kati wulira ekyaleero kyenkuleetedde bakiyita batya? Munnange ffe twakula tumanyi, era abasaaze bangi bakiremerako. Bayina omuze guno, kyamukisa mubi, ate nga gusibuka mu bamaseeka abamu. Muze kyogwo maddul aidi ila tashri'i, okwepampalika n'ogolola omukono n'oyingira mu kisenge kya tashri'i, okuteeka amateeka mpaka eddiini yaffe neefuna ekizibu. Kitya mpozi Aidhul Qarni, Allah amusaasire, yakituuma bw'ati, yagamba nti min mumayizati lislaami annahu la yaqbalu khalat al-amzija. Obusiraamu tebukkiriza kusaatuuka. Mu suura eyitibwa Zumar aya 3 Allah ayogera atya ku ddiini gye bayita busiraamu. Yatugamba nti ala lillahi ddiinu lkhalis, Allah tayagalamu kakikya mu ddiini eno. Kati ogwo omuze guyingiza kakikya mu ddiini yaffe. Muze ki? Ogolola emikono ne tugiyingiza mu kuteeka amateeka kifu. Bannange entegeera eyo nfu si ffe tuteeka, siwulira, si ffe tuteeka amateeka. Ibn Mas'ud oli bwe yatusomesa yatuga nti ettabi'u, mumugobererenga bugoberezi, ffe tugoberera siwulira, amateeka gaggwadda. Sijja kulimba nti nga tunazaalibwa, wabula nga ne bajjajjaffe nga teba g'amateeka gaggwadda ng'atawa musolo. Ate ogwaffe si kutetenkanya. Netuuka ne ku leve eno, inzaalul umuur min ghayri manaziliha, inzaalul umuur fi ghayri manaziliha. Netuuka ne ku leve y'okuteeka ebintu
mu masa agatali gaabyo ne tubijja suulira mu masa gaabyo gwe muze gwenjogerako ffe tugobeerenga bugoberezi. Ibn Mas'ud yatugamba nti ittabi'u, mugobeerenga bugoberezi, wala tabtadi'u, temutetenkanya, faqad kufitum, ogwo si gwammwe. Bannange ogw'okutetenkanya tutegeere ebiriibwa n'ebitaliibwa si byaffe. E Uganda tulina abasaaze, bo basaala nnyo ate beddira nnyo. Kati kino kyeyeddira mbu yeddira butiko, banne bawuuta akatiko ate ye mbu yeddira butiko. Yasoma aya ki? Yasoma hadisi ki? Mbu mukulu wa kika daba. Eno eddiini yaffe, eno eddiini ya maama wo, eno ensi yo. Tonda y'ensi eyiyo oteekeko amateeka g'oyagala, obeeko abantu b'ogamba mwotebuli obutiko mu nsi eyiyo. Neene ya Allah takkirizaamu muddu yenna kugoola mukono neyeepampalika ku topiki ya tashrii. Fisife tuteeka amateeka, bannanga amateeka gaggwa dda. Ya ayyuha nabi lima tuharrim ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Olaba embogo bw'ekiwempe. Eno topiki Allah tajagala mu muntu yenna wadde malayika. Allah yabimaliriza dda. Ebiriibwa n'ebitaliibwa, betuwasa n'ebitawasa, ebikolebwa n'ebitakolebwa byaggwa dda. Bannange byaggwa, ne bwe twekalakasa tebigenda kukyuka, kubanga nawulira kale Abarabu batuwa akagero kano. Kakati abamu balowooza waliwo baseeka kakati tuyinza okusomesa ebibanyiga. Sigamba nti tetumanyi nti bibanyiga, wabula tukole ki? Tusirike kati Allah atwokye nga tutulidde amazima. Eno ensi yaffe wulya kaida eno, waliwo batuwa kaida egamba qat'ul 'adati 'adawa. Abantu bajja ku kye bamanyiira bulabe, naye nga ate Allah alagira bamaseeka tukibajjeko kirwa kye bamanyiira. Basiraamu bakula bamanyi nti okusala ebirevu tekirina mutawaana, wadde bakimanyiira kiri mu misaayi. Yakula alaba abantu bana ffe tubangiwa banyonyola kituufu tekintu kifu. Tolaba aya eno, tolaba hadisi eno, daba bwino buno. Ne banne bali basala ebirevu kiveeko lwa mpaka wadde nga wakisuulira. Ne wabula omuze gw'okutetenkanya ne tutuuka ne ku ddaala y'okuseetula ebintu ne tubijja mu masa gaabyo ne tubissa mu masa amalala ffe getwa bwe tubanga ejja ne gye twagala ogwo omuze tugukomye. Mbiwulira eri kubanga nawulirako nti bwe basomerwa bwino nti embizi teriibwa, Allah yagaana okulya embizi wanno ogaba agivaako. Mbu bapalapalanyawo mbu ne bapalapalanya ne bagiremereko ne bagirya ne bagirya mbu nga bagamba Allah yali yagamba temulyanganganga embizi era ne bagirya. Mune ebyayingira mu basaaze omugamba kino aleeta kino n'ogamba bikwataganirawo oba omulazi bwina alikkiriya era afuna kyeyekwasaawo. Kati sekagoni ngaabisala kati yesiseeka bikwatagana bagambye omubaka hadisi yino era omuddu apalapalanya n'apalapalanya. Si ffe tuteeka amateeka, tetugeza ne tujja ebintu mu masaga. Siwulira gwe musomo gwa leero, tetuseetula, tetugeza ne bannange ne tuseetula ebintu ne tubijja mu masagaabyo. Allah ajja tukyawa atuukye. Bamugezi tegeera wookoma. Si ffe tuteeka amateeka, nedda ffe tugoberera bu. Siwulira era kyova olaba ye Umar bin Abdul Aziz
Y'omu ku bakulembeze b'Obusiraamu abaakulembera ensi yonna mu Busiraamu, khalifa nga yakatula mu ntebe. Waliwo Kakiiki yali atandise okuyingira mu basaaze, yamujjanjaba atya. Era okusinziira Kakiiki asensedde mu mizikiti tubulamu ebigambo bya Umar ibn Abdul Aziz nga yakalinya ku bukulembeze. Wula sipiika ye yasooka yatandika n'okweyanjula. Nsaba Allah tuwe ku bakulembeze nga bali bati, yeyanjulira Abasiraamu n'ebigambo biwulirize. Yabaga nti inni muttabi' walastu mubtadi', nze ndi mugoberezi so siri munnabbidaa. Katolaba otya omukulembeze nga tumulonze nga alayira neyanjula bw'ati, neyanjula ng'enkya muwandiikira akabaluwa, enkya nga omukubira akasimu ng'omuyita ku mawuledi, yagambiddewo nti ye mugoberezi so si munnabbidaa, ate ng'omuyita ku zikiri kalenge. Excellency nakani tulina olukuŋŋaana lwa Bayibuli, tugenda kukola njiri era gwe mugenyi omukulu, ng'ate yagambirawo. Omar ibn Abdul Aziz yabakutula bannabbidaa bonna, yabaga nti inni muttabi'un, nze ndi mugoberezi, walastu mubtadi'an, siri munnabbidaa. Bw'oba osoma ku bitabo, ekigambo ekyo ejja kisanga mu kitabo ekiyitibwa Al-Bidayatu wan-Nihaya ekya Ibn Kathir, speech mpanvuko ddala. Okusinziira ku budde nagambye kamba zigiremu sentensi zino bbiri, ate eyokubiri yatuuka otugamba ebigambo bino. Yatuga nti fa innahu laysa ba'da nabiyyikum nabiy, kati nno mbategeeza oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi wammwe sallallahu alaihi wasallam, oli yazikibwe Madina, temusubira okufunayo nabbi omulala, temufunangayo omulala, aye temujja mufuna. Nekitegeeza kinakijjayo, yagamba nti fama haramahu Allah, buli Allah kye yaharamisa ala lisani nabiyyi, ng'akiyisiza ku lulimi lwa nabbi we, fahuwa haramun, nakati kikyali haramu ila qiyami saa, mpaka qiyama. Kale kagambe ne bwe twekalakasa tewali kijja kukyukako wadde ombaka byaleka nga biri haramu, nakati siwulira, nakati biri haramu ate nkya, era biri haramu ate luli, mpaka qiyama nga tewali kikyuseeko. Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi, wallahu yahkum, Allah yalamula, la mu'aqqiba li hukmi. Eno topiki Allah tajagala muntu yenna. Allah wabalamudde ensonga yonna, la mu'aqqiba li hukmi, tewali apiiru, tewaba apiiru, tewaba gye tujulira. Alamudde bw'atyo kiwedde, bannange kiba kiwedde. Neno Qur'an essula eyitibwa Ar-Ra'd aya 4, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi, Allah yalamula, kyaba alamudde tekiriiko kujulira ddi kuno ku nsi ne ku akhira. Kikutuma kyekyo kulongoosa nga Allah bw'ayagala, kubanga olaba otya bw'aliramula, bw'aliramula esswalayo n'ebigambo nga bitegeerekeka nga biraga nti esswalayo ntuufu, naye Allah tagikkiriza. Esswalayo ntuufu naye sigikkiriza, Allah n'agigoba. Ogenda kuddukirawo, oyo alagenda kwa Jibril omunyonyolemu, omugaye Jibril naawe raba engoye obugoye nasalyanga ku Siddiika kulayini esooka, nze esswala zonna nga nenkuba nebwetonyangula nfuna minvuuli kale, n'engoye zokka okendeza ku ngoye, Allah munanga agigobye. Ulira nga tonnafa, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, Allah kasitalamula kiba kiwedde, teri apiiru, teri kulamula kulala. Nkole ntya nze naawe twejjanjaba omuze guno,
gwatukuliramu otetenkanyiza otya mu ddiini ya Allah n'oseetula ebintu n'obijja mu masa gaabyo Allah mwe yabiteeka. Munnange kibi kati naawe oli Allah naawe oteeka amateeka kati lwaki tetubireka Allah we yabiteeka ne tumatira nabyo? Bannange bwe tubanga ejjana gye twagala mu mize gye tuteeka okujjanjaba, omuze guno ngusonzeeko tugugobe tugwejjanjabe, tetuguzza. Ebintu byonna tubireke mu masa Allah ge yabi suulira ge yabiteekamu. Wa amma man khaafa maqaama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Nino aya ekijjayo bulungi esula eyitibwa Nazi'aati, osoma okuva ku aya ya 40. Allah yatugamba nti wa amma man khaafa maqaama rabbi, wabula oyo yenna alitya alyeraliikirira olunaku lwaliyimirira mu maaso ga Allah, ne kimutuma ki? Wanaha nafsa, nalwanyisa omutima gwe, anil hawa, nagujjako ebyo bye gwagala, nakola Allah byayagala. Fa innal jannata hiya al ma'wa, oyo wa mujjana bwatyo Allah bw'alamudde nga tafuddeeyo wakasale salameka. Kyekipimo Allah kiyatuwa. Dwanyisa omutima gwo ogujjako bye gwagala, ogukozese Allah byayagala. Fa innal jannata hiya al ma'wa, oyo bw'ati agenda kupaakinga mu jjana nga Allah tafuddeeyo. Seeka oba si seeka, ne waba musiraamu mupya nga tafuddeeyo, ani akuzaala? Ani akuzaala tebikuweesa jjana nga mutabani wa nabbi Nuhu ali wa muliro? Ate olwo gwe wasomerawa? Wamala emyaka emeka mu nsi y'ejjini ng'osoma ebitabo? Kikuweesa ejjana ng'omutima gwo wagaana ogujja ku bye gwagala? Sebo gwokola mutima gwo oseetula ebintu n'obijja mu masa gaabyo, n'obiteeka mu masa go g'oyagala. Munnange kibi. Nebaza Allah akkiriza nti olwayo tukisonzeeko. Nsaba Allah akkirize tube nga tukirabidde wamu. Allah alamudde kiba kiwedde. Tositula omutwe, tositula omutwe, Allah jaggobetenta. Ya ayuha nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabitaghi mardata azwajik. Muddala sejja nsaba Allah tusobozese ayo tugifunule. Naawe olabe ddala wali yakkirizibwa okusitula omutwe nga bwina alandinze okyankalanya ebintu bijja masa gaabyo Allah mwe yabiteeka, mbwolwokuba tebikwataganye na kwagala kwa mutima gwo, ne bwe twekalakasa tewali kijja kukyuka. Allah we yabiteeka we bibeera mpaka kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.